بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والصلاة والسلام على الهادي البشير وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abatulabeyo ku support Islam in Uganda television tubatuseeko olunaku olwaleero ku programu yaffe Daawa. Naye nga mpozi olwaleero mu studio zaffe tulinawo sheekhe waffe era nga nkakasa nti mwali mulabyeko wano mu studio zaffe, tugenda kubeera tumuwa chance okubeera nti nga yeeyanjula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tato wekitiibwa tukusaba owulire kuba abatulaba eyo. Baganda baffe mwenna abatuwuliriza abatulaba ku TV yaffe n'ekitiibwa, nsanyuse nnyo okubeera nti nkomyewo nate omulundi omulala okubeera nti mbeerako nammwe. Amannya gange mpitibwa Mutebi Abdulrazak, mpozi nga tukomyewo batuusaako ebipya ebisinga ku bye mwabadde muwulidde. Ssebo wekitiibwa olunaku olwaleero programu zaffe tutera nnyo zitambulira ku bibuuzo naye tukitwala bubi, kugamba tukusaba okkirize kuba era Allah tumusaba akwongere erimu. Allahumma amin. Era tumwebaza okubeera nti yatufunira omuntu akufaanana. Era ekibuuzo kyaffe eky'olunaku olwaleero, abantu bonna bali eyo mu nsi bakola emirimu egy'obusiraamu, naye nga tulinawo ekibuuzo kyaffe, omuntu emirimu gy'abakola agizimbire ku ki? Kuba buli kintu kyonna kyonna nga tolina weekizimbira kibeera kiringanga okuzimba ennyumba ku mazzi, kitegeeza tekisobola kuwangaala. Even tubadde tukusaba otubuulire nga mu muntu asobola kuzimbira ku ki emirimu ye? Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala Muhammadan rasula sallallahu alayhi wa sallam wa huwa alladhi ja'ana bid-din al-haqq. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala yatutumira Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam eyatugira n'eddiini ey'ekitiibwa gye twenyumirizaamu ffenna. Omuntu mpozi okusinziira ku kibuuzo ekimbuuziddwa teyalisaanye kukola mulimu gwonna okuggyako ng'azimbira ku kye tuyita aqida as-sahiha. Aqidatu sahiha kye kitaata wekitiibwa. Ekigambo aqidatu as-sahiha kigambo kya Luwarabu naye kitegeeza enzikiriza entuufu. Omuntu yalikoze ebintu byonna ng'alina enzikiriza entuufu. Pozi ekibuuzo kyowali badde ombuuza enzikiriza entuufu yeeruwa? Enzikiriza entuufu yeeyo etambulirwa ku manhaji oba ku nkola y'abasahaba as-salihu abaatusooka. Tukitegeera tutya nti eno y'enkola y'abasahaba abaatusooka? Kubanga twetaaga tutegeere bulungi nnyo, kubanga ekintu ekyo kiyinza okuba nga yegimu ku nsonga enkulu omuntu wanga wakasiramuka tukitwala nti ensonga gyoyogerako nkulu kwozimbira byokola. Ensonga eyo aqida tugitegeera nga tuyita mu kusoma, kuba tojja kugisanga mu kkubo nga mpewo ekufuuwa ogambe nti ono aqida ezze. Wabula kyolina okukola kwe kubeera ng'osoma n'obuuza enkola entuufu yeeruwa era basalihu abaatusooka oba basalafu be baki. Abantu abo bw'obategeera n'obuuza baakola batya. Abantu abo be bayita basalafu salihu beebo abali bawangala w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yani kitegeeza basahaba, kitegeeza basahaba. Ate omulundi omulala kisobola okutegeeza walladhina ttabauhum, n'abaagobera basahaba abo betuyita battabi'una. Abantu abo enkola yaabwe yali ntuufu nnyo okubeera nti basaana okubeera nga bagobererwa. Kyotegeeza omuntu yenna waba ayagala kale kugamba okubeera nti agoberera oba afuna obusiraamu bwe kugamba kwabuzimbira, abuzimbira ku nkola y'abasahaba oba ya nabbi, y'abasahaba oba ya nabbi. Bwebanga y'abasahaba kiriko obujulizi ki? Bwebanga ya nabbi kiriko obujulizi ki? Era bwabanga si nabbi nga tetumuggyeko kigambo tujje kwani? Mukama wange ow'ekitiibwa Rabbul Alamin jalla jalaaluhu
yatulagadda enkola gye tugijja. Ekintu kino kyajja kiyinza okukola emirundi ebiri. Owekitiibwa atugamba nti in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni. Amawulire ago Allah yagawa owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tutegeeza abantu bemba mwagala Allah subhanahu wa ta'ala abagale fattabi'uni ay ittabi'u Muhammadan sallallahu alayhi wasallam. Tuyina kugobera Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga betumujjako ebyo Allah byalizeeki byamugambira byamuwadde. Kati ffe tetwalina chance yewangala ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati niwabaawo abawangala naye ne bamutujjirako betuteekeddwa okubeera nga tugira ki tubifuna mu bujjuvu ng'ensibuko yakujja Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naye ate waliwo abaatuleetera okubeera nti tubajjako ekyo kyennyini Muhammad kye yali akola betuyita basahaba. Kati tulina okubakwatako ne tubeekwatako n'amannya amagego okulaba nti tulongoose bye tukola bitambulanga bwe baali bakola kubanga bye bajja ku Nabi sallallahu alayhi wasallam. Watugambye mu ntandikwa nti ekintu kozimbira obusiraamu bwo oba emirimu gyonna gy'okola mu busiraamu kiba kiyita aqida. Aqida eyo n'otugamba nti eyina kubeera y'abali abaatukulembera oba abaali mikwano gya Nabbi oba basahaba nga bw'okimanyi. Kakati ssebo w'ekitiibwa abantu abo bo bagobereranga Katonda batya era wano muffe waliwo ababaawukanako baba babaawukanako mu kino babaawukanako era nga kitutwala wasinga tuba tubaawukanyeko. Abantu abo bakolera ddala ekyo kyennyini Allah kyayagala. Abawangala ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam mwana watu n'abakoonako ne sitampu era sitampu gye yabakoonako eyenkulu ennyo nti radiyallahu anhum. Abantu abo Allah yagira ki yabasiima waradu anhu ate nabo ne bagira ki ne bamusiima. Kati abantu abo yali lijegere nnene nnyo okuba tukwasa Allah gwasiimye toyinza kubaako kakunkuna. Era nga sitampu yagikoonako Rabbul Bariya ate nga yayagala tusinze ne batulagira bye tuba tulina okuggyako emirimu gyonna gye tukola kubanga basiimwani Allah subhanahu. Mulimu ne byajjamu n'abawejja nanga balamu abantu 10 balamba oluusi n'okusingawo. Hadisi eyita ku ngulu bagamba abantu 10 naye bayitirivu nnyo Allah byawejjana basahaba nga balamu nga batambula nga bakyagenda mu katale nga bakyebaka nga bwebaka nga bakyalya nga bwolya Allah n'abalaganyisa ejjana. Allahu akbar. Kati abantu abo betujjako enkola kubanga bagira ki bagobera Muhammad sallallahu alayhi wasallam hatta radiyallahu anhum okutuusa Allah ngalizeeki ng'abasiimye. Kati naffe tulina kusiimwa kati batukwasa abantu abo bakola batya era bwe boyagala tunuulira abasajja abo bagoberera batya. Walladhina tabauhum Allah atutegeeza nti naabo abagobererani abagobera basahaba yali atutegeeza baani battabi'un. Era emirembe egyo esatu egyavaako omubaka yagyogerako nnyo sallallahu alayhi wasallam yagamba nti khayru nnansi karni. Yagamba nti abantu abali ku nkola entuufu be bantu bawangadde baani nange sallallahu alayhi wasallam. So abasinga bagamba nti khayru karni. Abamu bagamba hadisi wetu hadisi eyo si ntuufu matina hadisi si ntuufu matina naye obutuufu bwayo khayru nnansi karni matina eki entuufu abantu abasinga obulungi awo bennyini beyakolako sitampu ate Allah subhanahu wa ta'ala yabakoonyeko dda kati abe tujjako enzikiriza yaffe mukama wange. Kakati jazakallahu khaira barakallahu fik. Kakati ekibuuzo kyange ekirala ngera nsubira kyekibuuzo ekisembayo tusiibule abatulaba yonna gye bali. Abantu abo tulina ffe nga ffe bwe tubaawukanako era bwe tuba tubaawukanako kiki kye tubaawukanako ekyo kiyinza okubeera nti kitujja ku milla ey'obusiraamu. Abantu abasinga obungi baagala nnyo kyebayita alhawa okulaba nti omutima gwe gwagala ki. Alhawa kikyate alhawa kitegeeza omuntu okugobera omutima kigusazeewo. Omutima gusobola okukusalirawo ekintu n'okigoberera ekyo bagiyita hawa. Naye waliwo abantu abava ku nkola eyo y'abantu bye baatukwasa basalafu salihi
ne bakola ebyabwe akida ne bajawukanyamu ng'abasajja be tulina abashiya nga ba ahmadiya abantu abo bava ku nkola entuufu awamu n'okubeera nga balina erinnya lye bagamba nti ahmadiya olabanga abagamba nti bali ku muhammadi kubanga oli ahmed kati ekyo kiba kiragira ddala nti shaitaani talabbasahum shaitaani yabambaza ekyambalo ekyo basobole okufuna abantu kubanga shaitaani eyo gyolaba ekola omulimu munene okujja ku akida eki entuufu yadru hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir eyita nnyo abantu bano babeere nga bagira ki nga babeera mu gurupu shaitaani gyerimu efune gurupu enene neyingira ki omuliro kakati akida bwegiraba nga eteredde allah gyayagala nga yagikwasa muhammad nagiyigiriza basahaba naawe nogyekwatako shaitaani ekulwanyisa nga bwe yalwanyisa baani abashia na ahmadiya naye bagoba kati gwafudde kweyo enkola eyo yennyini gye batukwasa oba obuze era weetaaga obeere nga weerivisinga okomeyo eri allah subhanahu wataala ku nkola entuufu kubanga yabatukwasa muhammad alayhi salatu wassalam oluvannyuma lwokuba nti allah yabakonako sitaamu. Allahu akbar, barakallahu fiki, jazakallahu khaira shekhi. Olunaku olwaleero nina ekintu ekyo kimaze kati nze nganza okukiyiga era nga nsaba n'omuntu yenna ali gy'oli todda buzzi kubeera nti ogenda kusaala tonnaba kubeera ng'otegeera basahaba baasaalanga batya ye nabbi yasaalanga atya tokkiririza mu bintu kujjako ng'omaze kutegeera byakkirizibwa bitya kati seeka singa omuntu yenna atuwuliriza ayagala okusoma ku kitabo ekirimu ebintu ng'ebyo ebituufu gamba oyinza otuwaayo kukale ku kitabo nga kimu oba bibiri tuyinza okubeera nti tuyitamu kale okugamba okubeera nti tweyongera okuwagala enzikiriza yaffe tusobole okukola emirimu nga katonda agenda kugisiima naffe nga tumanyi nti kyetukola kiramu. Wabaraka Allahu fikum jamia. Ebitabo biyinza okuyambako ebikulu ennyo. Waliwo ekitabo kibayita aqidatu wasitiya sharhi ya shekhe waffe Salih Uthaymi, kitabo kirungi nnyo okulongoosa akida y'omuntu. Shekhe Salih Uthaymi musajja mulungi nnyo, Muhammad Salih ibn Uthaymi mulungi nnyo ku kitabo ekyo kiyitibwa aqidatu alwasitiya. Waliwo ekitabo ekiyitibwa sharhi al-majid ekya ibn Wahab, kitabo nakyo kirungi nnyo ku akida. Ibn Wahab, Abdul Wahab omusajja oyo mulungi nnyo mu kitabo ekyo kye yakola ekiyitibwa sharhi al-majid. Omuntu aba akyekutteko kiyamba akida yo gigogolako obukyafu bwonna. Pozi n'ekitabo ekiyinza okusembayo olw'obufunda lw'obudde kiyitibwa Ma'ajil Qubul. Ekigambo ekyo nakyo kirungi nnyo, oba ekitabo ekyo kirungi nnyo okulongoosa akida y'omuntu singa omuntu aba agyekutteko biidhnillahi subhanahu. Barakallahu fiki, jazakallahu khaira shekh. Toyanza nnyo toyanze wa iyyakum jamia. Mwenna batulabire ku support Examine Uganda television bannange mbasibula olunaku lwalo nga mbagamba nti bannange tunoonye wawe tukolera emirimu gyaffe era bwe tuba tugikola giragawa biki bye tugoberera bani bwe tusaanidde okugoberera bani bwe tutasaanidde kugoberera tuve mu kubeera nti netugoberera hawa nafsi nga shekhe bwayogedde oba okugoberera emitima gyaffe. Hadha wabillahi tawfiq, wassalamu llahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh.